ono Kayanja Amon. Bo bannayuganda abasuubuzi abakola emirimu emitonotono bwe batyo balaajanidde gavumenti ebayambe ebasonyiwe emisolo ate bo abasuubuzi abagoba ku nguudo batutte KCCA mu kkooti. Bannayuganda batandika obulimu obutonotono balaajanidde gavumenti okubasonyiwa emisolo okumala ebbanga eggere. Bano kwogera bino badde mu lukungaana olwetabiddwamu bannabizinensi ab'enjawulo nga naye balina obulumi olw'emisolo egibalemesezza okuwangaza bizinensi zaabwe. Mugabi John nga yakulira abamu ku batandisi ba bizinensi aga nti Uganda esaanye erabire ku mawanga malala nga Kenya efune tekinologiya okwawula bizinensi ezakatandika n'ezo ezimazeewo ebbanga. Bizinensi bwe batekola magoba terina kuwa musolo, naye ebyo byonna wabadde tewaliiwo information oba kumanyisibwa kumanya ani akola omusolo, amanya ani akola amagoba nani atagakola. So katwetaaga okumanyibwa okwo kujja kuyambako. Kyova olaba nti wetulese no audit etegeeza gavumenti okwongeramu okunyweza amateeka ga institution yayo gasobozese okulaba nga buli omu atandika business kimwanguyira okumanyisa gavumenti ng'ayita mu kuligestalinga. Abamu ku beetabye mu lukungaana luno boogedde bwe bati ku nsonga eno nti mu Uganda nti ebintu ebikwetaagisa okutandika bizinensi empapula paperwork naye busy capital muyitirivu kakati aye n'ogattako omusolo olugugira bwoti nga tax return bo be bagubala ne bajja ne bakubalira zino ate n'omuwendo gwe bakusaba muyitirivu. Nti ekyo kyekizibu kyaffe kyova olaba tutandika project olina oluguudo lwa northern bypass lwandibadde nga lwakamala emyaka 5 twalikola mu myaka 2. Oyine sente ezirimu zetwewola naye zatulema kukozesa lwakuba twewola sente nga tetwetegese. Improving the rule of law is crucial, but there's no magic formula for doing so. I can come here and tell you that through international analysis, just improving the rule of law will vastly increase the prosperity of Ugandans. Ebyo nga bikyali abo abasuubuzi abagobwa ku nguudo baddukidde mu kkooti okuwabira KCCA ngano nga bayita mu bibiina by'abakozi n'emikago emirala. Bagamba nti baafuna ebisago bingi nnyo ssaako n'emali yaabwe okwonooneka nga Robin Akagoye bw'alambise. Ate nga oluusi gavumenti yennyini sitekansi ejja nejja netusoloozaako ssente buli lunaku negamba musasulenga 1,200. Ate olw'eggulu bamaze okujja okunzijjako 1,200 lwange wenkolera ku kkubo. Ate olw'eggulu ate emmotoka enajja nekola ki netwala ebintu byange. So ekyo ekizibu kinene nnyo. Gyevuddeko ekitongole kya KCCA kyatandikawo enkola ya Smart City mwe kyayita okuyonja ekibuga Kampala era nga wano kyasalawo okugoba abantu abaali bakolera ku nguudo n'abalabadde mu butale bwa gavumenti okuli Wandigeya, Owino, Usafi n'obulala. Bano bagamba nti wadde gavumenti yabagoba ku nguudo nga yeekwasa nti erongoosa Kampala, bagamba tewali njawulo mu kavuyo mu kiseera kino akali mu kibuga Kampala. The majority of the street vendors do not just come to work in the streets because that's the most ideal option they have. It's more of that's the last option. And if you deny the person the last option to work, to earn an income, you know what that means. Byawandulu Bonne ne Kyambadde Lawrence Omunnyo.